Mukuddensi tugenda ku nsonga ya kalulu ka 2021 kaneeno ekibiina kya National Unity Platform abantu tukyogereko ati noza wekyakummira card. How did you feel about that then? Of course, it was normal. It was okay, as in because I expected a no or a yes. Bwe ogenda okusamba omupiira ogenda omanyi nti bajja kumpangula oba ngenda kukola ki kuwangula. So it was okay because kyonna kyekiri nyinza okuba nga omukisa tegwali gwange era sisobola kunenya Bobi Wine, sisobola kunenya National Unity Platform because maybe that's what they saw. So aliyo tukatumu omukisa tulabe because ekirungi kya byonna nti I was happy to Wanupu era yawangula constituency tiwati omulala si yawangula constituency, so Nupu era ffe twawangula and I was happy for him. So right now opportunity waliwo ezzeewo. Omanyi ebiseera ebisinga weewalanga nnyo okunyiiga kuno kintu kibi nnyo. Nze nkyewala bwe mpulira nga waliwo ekinyiiza nzira okuba nengenda mu kisenge kyange oba nentula mu mmotoka yange nensooka nenzikakkana nga mpulira obusungu bunzira nembeera omwo ne sitafulumya bigambo because bw'ofulumya ebigambo mu busungu oyinza okwejjusa obulamu bwo bwonna nga weeyonoonedde. Kuba senga nafulumya ebigambo eby'obusungu nandibadde saawa eno soogera ku Nupu. You understand? Because waliwo abantu abanyiiga ne boogera bubi kati sayino tebasaana kuvaayo boogera nti oba kino nekino okitegeera. So mu byobufuzi tulina kukiyiga nti no kano kaba kazannyo era kyajja bwe kityo, but there's still now another opportunity. Did you feel disappointed mu Bobi Wine oba NUP? I was not at all disappointed because that was their decision. You understand? Which I expected. Like nga bwe nkugambye nti I expected no or a yes. I expected a yes and I expected a no. So what would happen if it was a yes? Then I would be in parliament now. What would happen if it was a no as it was? I'm not in parliament. So I'm very okay with it. Era ngenda maaso ne Nupu yange. Kuba nze Nupu njagala nze sigenda givaamu by the way. Sijja givaamu nze gye njagala kuba erina ebigendererwa ebyo bye ndaba nga bisobola okukyusa eggwanga lino. Ndi munnankyukakyuka. I believe President Museveni has done a lot of things for this country, but he deserves a very respectful send-off. Okitegeera, he has to rest nga ddala mutuufu awummudde bulungi. Oba okitegeera? So, kyonna kyekiri bw'avaawo ani addawo. We are the young generation. We are now ready to take over this country. So we should prepare ourselves. Okulabika nti we serve better and better and better than everyone is here now right now. Omuntu ayinza okubuuza bangi nnyo bazze babyogera nti bakulabamu okubeera nga ogwa ku side endala wadde nga kyogera kirala. Oli wa National Resistance Movement oba wali ogiwagiddeko? Naliko wa NRM neneesimawo ne mu kalulu ka NRM. President wange Bobi Wine Kyagulanyi yaliko wa DP era ne family ya DP. Tesirowooza nti yali ekyuse n'okukyuka. Ne wa Nupu saawa eno ye president wa Nupu. So ne President Museveni by the way naye yaliwo oba wa DP bintu bwe bityo. So okubeera mu kibiina ekirala it's not a big deal. Omuntu abeerako mu kibiina ekirala n'akivaamu kati kiri nakivaamu because nawe ebigendererwa nga si byenjagala si bye biriwo. Ebigendererwa bya NRM n'abagirimu essaawa eno bya ssente. Oba kwe kutyoko obutakuwa kaadi n'abantu obutakutrustinga nnyo. Of course mu kibiina ekipya ng'ekyo abantu olumu wabeerawo abantu abamu abayinza okuba nga bali negative with you nga bayinza oleeta such statements because tebasobola kwagala bonna, buli omu tayinza kwagala. Era babeerawo ababeerawo nga bagamba ono ga eneddo ono kyali alimba ono kyali NRM ebiki naye ng'ate nze mbabuuza ne nga muleeta evidence. Sooka waliwo ndabyeko nga ngenze wa Museveni nti njagala ssente. Oyinza ogenderayo mu nkukutu. Era bamanya President Museveni takuwa ssente n'atakulabisa kiteba kulimba. Bw'ogendayo era alina okubeerawo kamera ng'agamba ssebo President weebale basajja ompadde okitegeera n'abalala bamu beegaanagana nina tumala tubitegeera nti bakoze ki baalidde naye katongole tomulabangako eyo ate nga amakubo gonna nga mmanyi gonna ne benna okuyitamu okufuna ssente bonna mbamanyi bulungi nnyo era senga ssente nziri naye ssente ezo nze sindabamu mukisa nzibamu ebikolimbo bingi bantu mbalaba bazirya naye bakaaba befulufigano mbalaba baani abo bonna bazirya naye nabo balina ebizibu bingi tebiggwa. Nze nali manyi bamanya President bajja kuzimba ziggoloofa bazimbe za Akasiya. Sinalaba yazimba Akasiya. Ndaba bali abo balina ebizibu byabwe era nabo. So nze ndowooza ebiseera ebisinga it is all about kukkiririza
gwe kiri ky'oyina gwe nga gwe Katongole okkiriza mu ki. I believe in first of all respecting my name and my stature. Sigenda kuyinula bandabe nti bamuwadde obusente Katongole yalidde obusente naye yatuvuddemu. You will never see that in Katongole. Luli wali ku kifo kya member of parliament kye wali contesting akoba kye wali vying okubeera ng'otwala mu kalulu kaneeno kakati oli ku kya LC5. Isn't it a demotion of your ambition? It's not a demotion, I would say that, but I would love to be active in politics for these next 5 years. I wouldn't love to just be there in the media because my plan was a bit okendezako ku media and then the politics in Jizimbe for this from 2021 to more years. Okitegeera. So bwe nabeera obwezi mu media emyaka 5 ndaba nga oba olyawo ndowooza ng'ekirooto kyange alaba abakituulidde nnyo. So ate bwe mbeera active ku district awo nekola ebintu ebyenjawulo ebyamaanyi biki ne balaba Katongole byakola nga ye ssentebe wa district. Then as time moves on 2026 bwe naabagamba nti kati tugende mu parliament bajja gamba yes this guy is right kubanga okusinza ku kino kyakoze ne kino I think it's time agende mu parliament. Olowooza lwaki may he rest in peace Fefe Kasserubogo lwaki olowooza you're the right replacement ey'omukulu oyo? First of all omusajja yali mukwano gwange nnyo ate nga tuli bakibiina kimu ate ebigendera bye byonna nali mbimanyi ne manifesto ye nebiki byagenda okukola byonna nga mbimanyi bulungi nnyo. So I strongly believe nti first of all noteeka mu nkola ebyo bye yategeka. Secondly nange nyongereko kuba nange manifesto yange nayo nzito. So nayo njagala nkole ki nyongereko ate Kayunga bwe waffe gye bagenda okunziika. Lwaki siteekayo ettofaali? Ate abantu baleme kulowooza nti no njayaana kufunamu. No, siyayana kufunamu. Sina nnyo ssente nti media ndi mugagga nnyo naye ate kusente bange bwe nkoze obutonotono nti sobola okugulayo olumonde ewaka abeerayo olumonde n'ebijanjaalo ne tubirya. Okigera olumu lwembanyagadde okulya kakoko ngenda walire wandegeya ne ngula akako ak'Enkumi 2 ak'okusigiri ne nkamira. Oba okitegeera kati omuntu talowooza muno njagala nnyo nfiirawo nnyo okugenda e Kayunga because ndowooza kireke wali ssente ngaggawale. No. Njagala kuservinga my people. There are so many problems in Kayunga, by the way. So politics is service. I want to serve people because it's in me. I'm a leader naturally. Pulira bwe naba sikikoze mpulira nga neddibu muli munda. Katongole is not in the leadership thing. Wale okubeerawo ng'oli musambi wa mupiira ng'oli muto amaanyi ogayina ojja gujjayo genda ogusambi ononye club. Kati naffe ye ambition gye nnina. Pulira nga politics is in me obukulembeze buli munze. I feel nino kikola. Naye abantu bonabanga tebakyagadde era nga tebanjagadde. Fine. Then I'll let it go nengamba okay. I think kyeka abantu b'e Kayunga tebandaba naye kankikola ekyo. You never know nyiza okubbulukira awalala. We've seen people. Ewaabwe ne bamugaanira ddala. N'aveeyo n'agenda ewalala ate n'afuuka wakabi nnyo. Ne bamukkiriza ate n'akola kati ate abeewaabwe ne batandika okukaaba amaziga ne gayikale twafiirwa. There are people who are even ministers. There are some ministers, I'm just forgetting the name. Ti abantu bano nga ewaabwe baabagaana naye ne bagenda mu bitundu ebirala ne bafuuka ba MP ne bafuuka ba minisita ne babeera bakabi ate abeewaabwe ne batandika obbeegomba. Kyokka ate era bw'afiira ne bamuzza ewaabwe kyokka gye baamugaana. So n'olabira ddala nti with the politics, it's all about trying your luck, trying your chances. If it works, well and good, you serve people. If it doesn't work, it is okay. You move on. Investigative journalism, nchwana oli munnamawulire okitegeera. The mysterious death ya Fefe Kasserubogo tosobola gireka bwetya like okugenda bwetya ite bwetyo. Era birimu entalo za abantu abeyagaliza ebintu byeyo and Kayunga yinza okuba mu Uganda y'emu ku ezo battlegrounds for interests of people. Abagala okunyagula ettaka ly'abantu naki tolina mufiya zonna okugenda eyo with such happenings. Buli omu okufa Katonda yakutegeka yakumanyi. Toyinza kugamba nti nze sijja kugenda awo because tulinamu kiri Fefe Kayaka baamutta bussi. Of course perceptions ziriyo ba investigations police ezikola abantu balowooza byabwe buli omu alowooza kike. Basiraamu baamusaalira because bo bagamba tebakola ki teyetta wabula baamutta bussi. Of course naye nja kugamba baamutta bussi because Fefe Kayaka nali mumanyi si omuntu gwe nali ndowooza nti ayinza okubaako n'ekimussa. Emyaka gy'amaze ng'anoonya okubeera ssentebe wa district mutuufu. Ate atuuke mu office tanafuna yadde omusaala ogw'omwezi ogw'omu yejewo bannaye no that is not normal. So there are only two things gye ndowooza either baamutta oba ddogo. Ayinza okuba waliwo yamuloga. Omanyi abantu balina emitima emibi omuntu asobola okukuloga. N'akuloga n'akuteeka mu mind eyo y'okwetta.
nugina nulaba ng'olinya omuti nulaba nga weteekamu omugwale ng'olaba kiri nnomo kyoka teriyo ddogo tosobola kuloga muntu nagira neyeetuga ava mu kesi ya Fefe Kaseruboga abantu bye boogera on ground biza okuba totally different. Yeah, of course they are different. Abantu balina perceptions. Waliwo n'abalaba ngambi, waliwo abamulabako ng'agula omugwa, waliwo biki. There are so many things ebijja, but nze kyendowooza police kekola okunoonyereza kwayo era nga bulijjo bwegamba tukola okunoonyereza for years tebyaddamu bibe tetuddamu bifuna, but kibi nnyo nga yali mukwano gwaffe alina ebigendera birungi nnyo, so mu mutima gwange nawulira nga kinkutteko nnyo nekinkosa nnyo ne ngamba no kangende ntaase Kayunga erimu ababbi b'ettaka bangi, Kayunga eremeddwa okukulaakulana lwa nguudo. There's that problem of infrastructure, road problem, transport problem is the issue in Kayunga. Era ndabira ddala nga singa nfuna omukisa n'embeerawo njagala buli kiyitibwa akaguudo. Do you know I want to turn tables. Nga onogamba let me turn the tables now. Buli awalina okuyita tractor eyitewo. Enguudo zonna zitereere. Ensi ezikulaakulanye zirina enguudo ennungi. Omanyi lwaki Rwanda sente zaayo zizitowa? It's because of transport. Kagame yamanya nti kati Rwanda eno okusobola ogitereeza kansooke nkole enguudo. Enguudo zonna n'aziyiwa kolansi zonna mu Rwanda buli watuuka kaguudo. Lwaki? Because yakimanya bw'okola enguudo n'ebitundu bikula. Era wano mu Uganda kye twetaaga. When we have another president, kye twagala kiri kimu akole enguudo enkulaakulana gyagiraba yokka ng'ejja yokka. We're now waiting for a by-election in case ekibiina kikyogamba nti kyo kyakkiriza mu National Unity Platform tekiddamu ku trusting oba tekikutrustinga nate. Bwe kitaddamu ku trustinga ne baba nga tebampadde kaadi, it's still okay. Nja kudda emabega w'oyo omuntu anaaba akoze ki gwe naaba bawadde kaadi. So kuno tojja nga independent. Sijja kugenda nga independent. Ate nina reason lwaki luli najja nga independent. Luli najja nga independent nali yagala nnyo okugjawo ekigambo kye baali bagamba nti Katongole Madada yamugula. Because baali bagamba luli anti nakoma mu kamyufu. Because kaalimu emivuyo mingi ne babba obululu lwange 2016. Antuuka paka okujja eno ku secretary banga muli kaana kato gugenda naawe. Okitegeera. So ebyo byonna byanyiiza. Ningamba era by the from then ekibiina ekyo n'enkitabo tubaleka baba baali balooza nkyali nabo. Ze nembata ne mbavaako. Kibula kino ekibiina bwe kyajja I registered there and then ningamba no this is my party. Oba okitegeera. So kyonna kye kiri nde kyendowooza nti omuntu bw'oba ofunye ekintu ekipya olina okugenda nakyo ate n'okikkiririzaamu. So nasalawo this time around yenna gwe banaalonda gwe banaawa kaadi nja kudda emabega we sijja kudda independent. Lulimba agambye najja independent because nalina ensonga nga 3. Esooka nali njagala kusangulawo kiri ekigambo kigamba nti Katongole bamugula. Ekyokubiri nali ndaba eyeesimbyewo nga ndaba munafu nga musinga amaanyi. Okitegeera kuba yaweebwa kaadi because ye yafuna chance n'agifuna n'emwongerako. Naye senga teyagifuna nemba nga nze ngifunye yandibadde birala. Oba okitegeera ekyokusatu nalina manifesto era nkyagirina ey'amaanyi nga nabye ntegekeddwa okukolera abantu wa ebbaale. Guys believe kubanga omuntu newobeera independent abantu osobola obbakolera. Ekyokuna I was inspired by my principal Bobi Wine because naye yagendako mu DP n'agendako mu FDC ne bamumma kaadi n'agenda nga yeesimbyewo ku mupiira independent. Essaawa eno I'll call him a revolutionalist because yes yali saawa yakozesa saawa ne tugenda tunoonya akalulu ne tuyiwawo omubiri gwonna ne tunoonyeza Bobi Wine akalulu ne tukakuuma paka we yawangula. Oba okitegeera. So nekindaga nti bw'olemera ku nsonga ebiseera ebisinga osobola ogikola ki ogijjamu omulamwa. That's why there's been a lot of excitement ewaffe mu Kayunga district when they heard that Katongole is coming. Okitegeera. People are excited. People are like okay this time around I think Katongole is right. Ajje atutaase, ajje ayimirewo. Because nze nyimira ku nsonga. Nze mba nina kyenjagala ngenda for it ne tukikola. Nze njagala kulaba Kayunga ng'ekyuka. Era njagala kulaba waliwo development mu Kayunga. Njagala kulaba ebintu by'okubba amataka byonna bivuddewo. Oba okitegeera. Abantu abamu balwanyeko ku ntalo z'amataka bannanta bola bagezaako okulwana. Oba okitegeera. Naye nono Fefe Kane yabadde atandise okulwanako. Lwakuba nti wali e Kayunga balowooza nti alwana n'ettaka gulino cement anaayo. Katonda yamanyi obulamu bwe bulina otambula. Nze I'm just going there to implement. So mukudden skuluno
tusuubire tewali njawulo in terms of your manifestation or manifesto gy'otegeeza abantu ku bwa MP yemu gy'ogenda okuteeka mu nkola ku district. Of course eno egenda gaziwamu kubanga kati eno district jjukira district erimu ebitundu ebyenjawulo bingi, erina constituency 3, erina amagombola 13, so bikyukamu okitegeera. Kati bw'ogenda Ntenjeru South ojja kusanga bo balina n'oluguudo lwa kolansi oluyita mpaka Jinja. Bw'ogenda eno mu North olugenda e Busaana no batandise oduyiwa kolansi, so amaaso tuba tugolekeza ate enguudo zingira mu byalo. Bw'ogenda ewaffe Ebbaale mu constituency gye mbadde njagala eyo kati ate mba ngenda kulwana direct na government kutuwa kolansi. Kwati lugolo byayingidde ekintu minister, so kitegeeza mba nina okuba ne lugolo, mba nina okumubeerako okulabika nti no oluguudo lwaffe lugenda mu budget naffe baluwe kolansi oluva e Kayunga paka Galiyaaya. Oba okitegeera. So these are some of the things byendaba nti no ebyomugundu bye nnina okuba nga nkola. Tractor kweziri ku district budget yange erina kutunuulira ki mafuta gagenda mu tractors enguudo zino zikolebwe n'ebigoma bigende mu nguudo. Transport is the main issue ewaffe. Then amazzi ebitundu ebisinga obungi tebirina na boreholes zaafa biki. So nze my issue is midumu, kutandika kutambuza midumu waffe, mazzi ga midumu. Oba kitegeera abantu bave mu bino ebizze ebibi ebiki ebyo batandika okubeera n'amazzi amalungi. Amasomero education, bw'otunula amasomero ga gavumenti agali mu district y'e Kayunga gasinga obungi gonna ebizimbe ebifu byamenyeka, kuba yabikuba, tebalina toyi, tebalina ki. So those are some of the things bye tulina otunuulira okulabika nti no tukolako services. Oba kitegeera. So abantu basinga obungi ebiseera ebisinga batunuulira nnyo ky'okugamba nti ofuuse ssentebe wa district nene balooza nti n'ekyokukola tokimanyi. We know these things, tumanyi ebyo, tubimanyi. So nze Katongole siri mwana muto, I'm just 41 years. Kitegeeza emyaka gye ndimu gye emyaka gy'omusajja alina okukola emirimu nga gino. Okitegeera. So bwe nkikuba emyaka 5 ku 45 years nga nyingira parliament ate nja kuba mulala nnyo. You understand? So I'm very much prepared. However, yazenga coincidence kubanga ffenna twali tekisuubira kyazze buzi. So we always have to be ready. Any other leader, you know, kubanga oli ready for anything. So I've always been ready. So if given the opportunity, let me lead Kayunga to where it is supposed to be. Okay. Ngatumaliza mutayinza okwebuuza nti emirimu gya district bw'obeera LC5 and ne caliber oba position eya Kayunga, it is such a big district ate erina yes demands empitirivu ennyo. What lies ahead in case abantu bakwesize ne bakuwa ku luno ndaba nga bw'oweyingamu omubaka wa parliament oba omusinza action ne roles ne duties nakyo bawetise ekintu kinene. What lies ahead of you in case you win? Of course, it's all about teamwork and preparations. Nze sigenda mu Kayunga kola ntalo. That's one. Bw'okola entalo tomalaako. However, wajja beerayo abatakwagala, but abatakwagala okoze nabo otya? How do you work with people abatakwagala? How has President Museveni managed to work with the opposition for over these 35 years? How? Nga tewali lutalo lubaddewo. Tewali nti Masaso bajja. However, abantu battiddwa, abantu biki. Yes, tumuwakanya. Naye nga ng'omukulembeze asobodde okuba nga afuna engeri gyakolamu ebintu bye eby'ekiyaaye n'abeerawo. Oba okitegeera. So kyengamba nti nange bwe naabeera nga nfuuse chairman wa LC5, kiba kitegeeza nti mba nina okumakinga sure nti Kayunga ngigatta. Ngatta amagombola gonna 3. Ntenjeru South, Ntenjeru North ne Ebbaale. Ngagatta n'abakulembeze tukolera wamu, ne ba councillors tukolera wamu, ne nonda cabinet egenda okugasa buli omu, ba ministers ne mbawa emirimu gye balina okukola. Okitegeera ne baba nga kwegamba we do what they call service delivery. Services ne zituuka ku bantu. Kyekisinga okubeera ekikulu. And I'm very, very prepared because nekirala omuntu ayinza okugamba nti gwatabeera nko district onoomanyi otya bino ebintu tusobola obbiga. Omuntu ayinza okukoza density, you spend more time mu kibuga unlike eri gy'oyagala okukiikirira. This is about leadership. Ate eri wali waffe, waliyo amaka gange waffe gye mbeera, so gye nkulidde, gye nsomedde. Kati nze nasomera Kitatya, ne nsomera ku Yale Nazigo, HSC, University ne diploma ze nsomedde eno, like degree ne diploma nsomedde Kampala. Naye nga eri gye nsomedde gye nkulidde. So manyi buli wamu wonna n'abantu abekikwatako basobola otuyamba district yaffe ogenda mu maaso bonna bamanyi bamwanje bakkawo baani awo bonna bataata tuze tukula tubalaba bazze nabo batulaba, so era bajja tutuyamba kwaso tutuyambako. So in brief, you're going to work in hand in hand n'abaliyo bakkawo ba RDC n'abaani bonna ogenda kubeera nga okwatagana nabo. Saagala creatinga nnyo ntalo n'abantu abo kubanga
bw'okuleetinga nnyo entalo nabo ate tojja kukolera abantu. Look at what do they want, what do you want, how do we reach a consensus? RDC ayagala ki, Katongole njagala ki, how do we reach a consensus? Oba kitegeera RDC bw'abanga ye ayagala tulabisa bulabisa nti tetukola then nga naffe tumulabisa. That is how it is. Okitegeera bw'otulabisa nga tukulabisa, bw'oyagala tukole nga tukola, because ffe tusobola okukulabisa nti bane twagala kukola luguudo ne RDC akoze ki, agaanye. Kati tagenze mu lutalo, togenze mu battle. Nedda nti kakati laba yo, the most important thing kwe kubalaga bali abalonzi baba akulonda. Nti bane njagala kubawa gundi ki mazzi wano. Ne RDC yandaga nti wabeerawo mazzi, walina kubeerawo byala. So tukole ki? Nga basalawo abantu. Because n'abantu era basobola osalawo RDC n'avaayo Kayunga. Wabanga ekyekizibu. Yes. Ekyo you place it for ndogamba naye abantu be Kayunga bo tebaagala RDC oyo abatami. Era president ajja kiwuliro ya mukyusa alete goyinza okukwatagana naye. You understand? So nze kyendowooza nti nze sizze mu lutalo e Kayunga wabula nzize okulwanira eyo omugenzi Ffeffekka byali ateeseteese kuba badde mwezi gumu abadde akya mulimu kwetegereza nangeri ki yagenda okuimplementinga mu manifesto ye. So one is to implement his manifesto, two is to also to help his family, because nze bafuuse chairman wa district ye Kayunga ngenda kuyamba family ya mwami Ffeffekka Sserubogo. I'm not going to leave his kids suffer. I'm not going to leave his family suffer because they had hope in him. Nti agenda bayamba. So zino bazita scala oba scholarships ezinajja, yes ezinajja. Of course tulina okutunya ku baana ngaabo ne tubayamba kutufunayo abamu abo abasoma ne tubawa scala ngezo ni bannamwandu ne tumuwayo tubawa akasente kisomuwa mu extending tubayamba, because this is a guy I believe I really had people had a lot of expectations from him okuba nti district ye Kayunga so gitwala mu maaso. Apparently, did you reach out to the family after the demise of okuvanyuma lw'okuviibwako omukulu waabwe Ffeffekka Sserubogo as a family? Of course twagendayo naziika, nagendayo nenziika. We try to twateekayo kye tuteekayo okuyambako okufamye, because waliwo box awo twasulamu kasente akasobola okuyambayambako. Of course ne programs endala weeziri ze tugenda okuba nga tubayambako mpolampola kuba nti COVID akyatulemesa restrictions nyinyi nnyo. Saagala nnyo tambula nnyo mu bantu because ati saagala nfune COVID. However ndi mugeme, first jab nagifuna, nda second jab nenga okutambula ndi a bit minimal kati sayino tukozesa bigambo media okulabika ntugeza abantu Katongole ajja kubeera 5. So I think I would be the best candidate for that seat. And Kayunga this time around oyinza okufuna chairman ali vibrant, chairman agenda obogera, chairman agenda okuvaayo, chairman amanye ensonga, chairman agenda okubanga mu butuufu ali presentable. Yes, as in really njagala enseso okerabe that political side of Katongole, the leadership in him, because there's something in me just wakuba nti abantu bakimanyi. That's why I surprised KIU people when I KIU. I'm so proud of KIU, by the way, because abaana be nali nsoma nabo Mascom, yes baali bagamba no, there is no way Katongole cannot be a guilty president. But when I became one, they went a wall bonna ne bagetinga silent nibala banga nebyenkola bali bakisubira because twatandika olupapula lw'amawulire, radio nebeera active ne tukola biki activities nezifuuka activities. Abaana basiiba wano gamba abaana basoma, basomesa basoma, start charge nezivaawo. You know, I talked to basajja balaba, I told him, man, this is the university, students are going to go away if we don't do this. Oba kitegeera because actually musajja yayagala anfule na dean of students on either Tanzania or what. I stayed a guild president for 3 years. Eyanzirako yaddamu strikes ne bamujjako ne babijjawo, guild ne bazijjawo. So I stayed signing checks for yes, ne babijjawo ne sigala nga signingira KIU checks za guild for 3 years. But banaddamu kulonda. I would go there and control things. Okitegeera. So I would love my people of Kayunga to see that to see the Katongole, the leadership in me. Utainza kwebuza nti what confirms nti obeera nga waliko guild president wa Kampala International University, what confirms to you that still ojja kusobola district? Anti kakati byonna bitandika oli muto. He was a ghetto president. He wants to be a president of the Republic of Uganda. He's been in parliament. So who are you? Then ekyenkumanyiko, the years I've worked with you era gyenkyakola naawe nti oli so close a person over in touch with Bobby Wine. Have you reached out to him? Apparently nomugamba yes, I have interest here mu district eno or anybody
okusokedera yes ku Bobi Wine tujja genda mpola mu party leaders. Of course, apparently right now Ali US Taliwo with the Secretary General agenda for special duties is there for 3 weeks. He'll be back, but he knows because we communicate. I've talked to him already, so he said, okay, let's see how things unfold. So if he gives me the card, it's okay. If he doesn't give me a card, serious, anyone know. Jagoberero gwe balonze antu wagyoyo. Era naye tumuwa amaanyi atambuze Kayunga, because what I want is to see some difference in Kayunga. Era nono guy aliyo wanupo aliyunga MP wa Foebale. Naye I'm watching him closely. Okulaba is he delivering akola ebyo ebiri byetulowooza nti you give him assistance like then so more assistance. He needs it. Bwana bajagala because yakalayira. If he comes to me nga yagala assistant, I would. But still I do because we have ekintu kyonna Kayunga ku radio on tulanga nti bana MP agambye kino batino tukole batino batidodo. So we should support him because his family is part of the family. We are Nup family. Tetulina kuwalangana. Nsikolagana na bintu bya kuwalangana bantu biki ebyo no. Mukudens waliwo issue ya transactional politics that style of kugulirira balanga omuntu ali capable katenzo kola nti oli strong in case you win or ugenda mu position government ne kusikane kuzza ku ludda lwayo okole what they feel bye balinamu interest okusinga okuva ku interest y'abantu oba okusigala ku interest y'abantu ng'okolera interest z'abali. You've heard of that and government kati government nyagala ekitegeere bwemba nga government nga nfuuse ssentebe we Kayunga nga government erina byeyagala okukola nga ndaba biyamba abantu tujja bikola bulungi nti atubalidde nga nze tebanguliriza gwe kyolina omumanya nze tebagenda kungulirira ekyo nakiga tewali sente za Museveni nziganye emyaka gyonna era sijja zikwatako nze nja sigala n'akanga akatono. Lwaki ndi musajja omukulembeze amanyi kye bayita amazima nja kulemeranga ku nsonga ey'amazima kubanga omukulembeze nabo otalemera ku mazima ofa bubi okitegeera n'akalambo okubayinza okukakuba emikko. So bwe babanga kye bagenda okukolera Kayunga kigiyamba yonna nti tugenda kukola oluguudo oluva e Kayunga paka Galiraaya ne saati nja gyeyambula n'amazina nja gazi ne Museveni ne baana banga yaje Kayunga oddugulawo nja kubeerawo sina buzibu kubanga ekyo kye kirooto kyange oba kitegeera naye bwe biba nti nno birala nga tebigasa abantu b'e Kayunga mbu simanya kati twetaaga bakyamani beno C5 basse emikono ku simanya kisanyo oba simanya biki tojja kundabayo kubanga ekyo tekigasa bantu. Nze sigala nga nnyimidde ku magulu gange nti ekyo sijja kikola kubanga tekigasa abantu b'e Kayunga oba ng'eggwanga lyonna oba kitegeera. So bwe bukulembeze bwe tunoonya so si kugulirira kuyisaayisaawo bintu ate at the end because abantu bamala ne babitegeera oyo gundi baamugula oyo gundi yalya kati olwedde waliwo ebigenda mu maaso just now nti katuli olaba tuli wano waliwo ebigenda mu maaso waliwo bali mu kuliisa kati e Kayunga awo bali sente zitambula ziti waliwo olwe baagala bajje beerimbike mu Nuupu oli ejjinga ayagala oyo afune Nuupu kaadi yaba abeera ssentebe w'e Kayunga then bali bamukozese. It's already on the move. Oba kitegeera kuba bamanyi waliwo abafa abamu ba die hard abali hard hearted bamanyi ffe bajja tukubamalaga mumanyira mubaleeta obusente bwabwe. No. Your mind driving force, what could drive you? Wabi chibyo ganti ebigenda okunvuga ngambe nti mu media obadde nabyo your honesty or you stick on your word or limunamali abadde professional or basimanyu like whether you wish in case you go to office nga LC5 and onachita bidwa ebigenda driving your leadership position. I think what drives me very much is one, I believe in what I feel is right for the people. Okay. And then I would say workable person, relatable, social. I think yes, zikwatagana n'abantu. Nze siri nnyo muntu ali too hard or too naive. Complicated. I'm not so complicated. Many you know cause I'm naive. Go church kata process by. Mwana yalisaka gam. Naive process by process. No ndi muntu ali asobola okusocializing n'abantu so okuteesa n'abantu. I think njagala nnyo okuteesa n'abantu. So mu kuteesa kuno tusobola okujjamu ekituufu kubanga ffenna twagala kukolera abantu. Wabeera RDC neyagala kufuna credit wa president. Tibane RDC wange akola ki? Akola. Bwe mbeera nze Katongole nga ssentebe wa Kayunga nange njagala kufuna credit mu bantu. Tibane kino nakikoze.
oba kitegeera. So ffenna tubeera ku kintu kimu kukolera abantu. Kati nze ekindrivinga yenkolagana eyo gye nina n'abantu nti nsobola okukolagana n'abantu kabenga wa gavumenti wa NRM waki kyakukwatagana naye tutwale district yaffe maaso. Your parting shot mu dakiika emu we mu kitundu njagala otegeeza bannakayunga n'abalala bonna abakola Nuupu n'abaani mu your parting shot mu nnaku zo ekikumi oba even your first months ezisookera ddala byogamba nti bino okufana obutanyagwa in case I go through mpangudde mumpadde munzikiririzaamu byentandikirako era birina okugguka mu your parting shots. Ekisookera ddala nga nfuuse ssentebe wa district y'e Kayunga ekibiina kyange ekisuubiza okwongera okulwana okukola structures ez'amaanyi ez'ekibiina mu Kayunga district. That's one, because twetaaga structures. Twetaaga abantu aba ekibiina kwe kituula. That's one. Two, nga nyingide office nga ssentebe w'e Kayunga, issue endala gye ngenda okuba nga nkolako ye issue y'okumalawo entalo. Nga sinnabakola kintu kyonna n'okusooka okuyunitinga abantu abo. Mbamanye baagala ki? Why is the name Kalangwa coming in so much with a lot of confusion and a lot of so many things? What is the question there? Ekyo nno sooka okitereeza. Kalangwa ono tusobola okukola naye tusobola kukola naye. Bwe tuba nga tusobola kukola naye then adde ebbali tukole ekintu kino. Okitegeera? Ye bwe tuba nga tusobola okukola naye then tuyinza kukola naye tutya. Those are some of the questions oyinza okuba nga weebuuza. Okulaakulanya abantu tukola tutya n'omuntu ono. Okulaakulanya abantu alina kuvaawo, yes, ng'oyo atukola ki? Ngadde ebbali district ng'egenda mu maaso. Because district etambulira ku muntu omu. You understand? So, ekyo ezo ensonga bbiri ze njo osooka otandikirako nga ndi mu office. Ensonga ey'okusatu ejja okuddako, of course ejja kuba ya transportation n'ebirala byonna ebiri mu manifesto. N'okutunira manifesto ya mukulu Fefe Kasserubogo. Ate nga kyonna kye ngenda okukulembeza y'eddiini y'Obuyisiraamu. Kubanga Obusiraamu bwadde bufunye ssentebe asoose mu byafaayo e Kayunga. Era nkulayirira nti singa amanfuuse ssentebe ebimu ku bifo ebinene eby'amaanyi ennyo ku district awo kijja kubeera mu Musiraamu. Yes, ng'oggyeko nze. Naye ekifo ekinaaba kiri awo eky'amaanyi nga ddala mutuufu mu district kiyuuguumya ajja kuba Musiraamu. Lwaki? Kiina okugenda mu maaso kubanga Obusiraamu bwadde bufunye omukisa nga nabwo bukutte ku district okulabika nti manya ebintu by'eddiini. Oba kitegeera nabo n'obawa omukisa ne babaako ebyo bye basobola okuba nga batuukiriza. Yes. Wow, obubaka bujja kubeera nga bukomaawo, tujja kubeera nga tweyongerayo ate olunaku olulala. Takumira mpeera bankumire musigale nga mufollowinga omukutu Uganda ey'enkya n'emikutu emirala gyonna gye tubeerako. Aye Katonda kuma amaaso moogi. Tukwaniriza kuweesiba ebbiri.